Come and address us. You're welcome, sir. Thank you very much, Brother Joel. Men and women of Uganda, from different tribes, different religions, different generations, all aspiring for a new Uganda. Tomorrow is when we start the journey formally towards achieving a new Uganda. So much has been said by my comrade Joel, but there are a few points that I want to make very clear. One, many friends have been reaching out to me, advising me not to spend the night at my house, giving me intel that there's a planned raid at my house, there's a plan to kidnap me, abduct me, or make any effort to block me from going to the nomination. I want to make this categorically clear that I will spend the night at my house with my family. And tomorrow, I will leave my house with my wife and a few friends heading to the nomination center in Kyambogo. I'm not going to hide from nobody. I'm not a criminal. I'm a free Ugandan. And I want to believe that for me, my house is the safest place for me and my family. So get it clearly that I will spend the night at my house and I will set off from my house in Magere towards the nomination center. What my comrade did not make clear also is that after that, police has reached out to me, they have written to me and informed me that they will provide a lead car for me. They've also determined a route for me, which I've agreed with because most importantly, I want to get to the nomination center on time. Police has informed me that they will lead me from my house in Magere to Kumunana, branch off from Kumbuzi Junction, head to Chanja, then to Kisasi, then to Ntinda, then to Spearmotors Junction, and then to Kyambogo Junction until the nomination center. And I will follow that route, but I will be in my car. Coming from there, we shall come straight to this, our office, to launch our manifesto tomorrow. Let me say that again. When we come from nomination, we shall come straight to our office to launch our manifesto tomorrow. I want to also raise my concern about the way the police and other security agencies are behaving. You've all noticed the blocked roads coming to our offices and leaving. They've also deployed unnecessarily everywhere, and I want to believe that is to intimidate Ugandans. As it has been the character of this regime and all despots, there has been intimidation. We also have information that the regime intends to switch off power and black out the entire country tomorrow. We know that they will raise any kind of excuse for blacking out the country, but I want to prepare your minds, fellow Ugandans, because President Museveni and his decadent regime cannot bear the sight of Ugandans chanting freedom. So they don't want what will happen in different parts of the country to be broadcast far and wide. So I want to guide you, especially the young people, the members of my generation, who are always smart and ready to go about any blockages, to please charge your phones, have your power banks, and make sure you communicate to each other and relay whatever is happening from everywhere. We also have information that the regime intends to switch off the internet tomorrow. So, for some of you that have alternative means, please make sure you kick them in as soon as possible. Yes, because we are going to be a very limited number going for the nomination, I want to encourage all our supporters from all over the country and in the diaspora to prepare celebrations wherever you will be.
because this is going to be a fundamental step, especially for the forces of change, for us who are seeking a difference. It is going to be the first formal step towards a new Uganda. So please, for the NUP and other opposition leaders, organize your people, make sure you put up a celebration to mark this day wherever you will be. I want to also note the unfairness of the Electoral Commission, not only now, but even in the past few months and weeks. You all are aware that the Electoral Commission, much as they are pushing the opposition against anything, they are still silent about the crowds that accompanied President Museveni today. The Electoral Commission is still silent on the processions that escorted General Museveni back from nomination. The Electoral Commission is still silent about the raids on this, our main office, and our offices countrywide. The Electoral Commission is still silent about the deliberate defacing of our posters and other campaign material, and some of that has actually been done by the police or under the watch of police. And finally, the Electoral Commission is silent about the academic documents of Mr. Yoseri Tubuhaburwa Lutabasira, aka Museveni, and indeed Ugandans are not sure who has been nominated today. So we still put it on the Electoral Commission to confirm to Ugandans whether they are really going to deliver a free and fair election like they claim. Tukambiogere mu Luganda. Okusoka banama ndala mu kiseera ekitali kyabala ne tukabalenga mwebale nnyo mwebalire ddala. Ensonga ezisinga munange joyera zogeddeko naye njagala kutanya ensonga ezimu zatakonyeeko. Okugeza waliwo mikwano gyaffe bangi abatumirirwa okuva makuba ag'enjawulo abadde batukubira essimu nga batutegeeza tibategedde nti waliwo omupango ogw'okujja bannumbagane waka bankwate bambuzeewo oba bannemese okugenda okwewandiisa. Njagala okukibategeeza nti ngenda kusula mu maka gange e Magere, era mu maka gange gyenja okuba ne mukyala wange n'emikwano egimu okugenda tebawandiisiza. Sigenda kwekweka muntu yenna, sigenda kudduka muntu yenna kubanga siri muzibu wa misango. Ekyokubiri, batutegeezezza nti poliisi yatutegeezezza mu buwandiike nti egenda kujja empe emmotoka zaayo ezimperekera okuva ewange paka gye bawandiisiza. Era yo kennyini nensalirawo ekkubo lyengenda okuyitamu. Nentegeeza nti nja kuva e Magere tuke ku stage y'okumunana mpetere mu masaŋŋanzira ag'okumbuzi, tuyite ekyanja, tuyite ekisaasi, tuyite entinda, ku stretcher paka ku spare moto, tugende tuwetere ekyambogo paka gye banominatingira. Njagala obategeeza mwenna nja kuwuliriza bulungi era nkwate erekubo poliisi gyempadde okuyitamu okugenda okwewandiisa. Pozi njagala obategeeza nti olunaaba okwewandiisa tujja kukomawo wano ku kitebe kyaffe tutongoze manifesto yaffe olunaku olw'enkya. Tulabye nga Mwami Museveni bw'abadde agenda okwewandiisa ye tebamutaddeko mateeka ge batutaddeko. Agenze n'abantu bangi nnyo, agenze n'abamuwerekera n'abakuba eŋŋoma nga bambadde langi n'essaati n'enkofiira eza NRM tewali abakutteko. Twagala okusuubira nti poliisi egenda kweyisa mu ngeri emu ne kuffe. Twagala okusuubira nti poliisi egenda kukuuma bukuumi bannayuganda abanaabambaze okutuwagira ng'era bwekuumye abawagira Museveni. Njagala okubategeeza nti twafunye amawulire nti gavumenti ya kuno eteekateeka kujjako amasannyalaze mu ggwanga lyonna olunaku lw'enkya. Bayinza okwekwasa kyonna kyonna kye beekwasa, naye buli omu akimanyi
tibagezaako okujjako masanyalaze TV ne radio zireme kukola Abannayuganda baleme kumanya kiri mugenda maaso kuba bakimanyi nti mu bulamu bw'Abannayuganda naddala ababanyigirizibwa olunaku lw'enkya lunaku lukulu. Olunaku lw'enkya lwetusimbula era nga tusibira ntebe mu ntebe. So mukumanya nti bateekateeka okuggyako amasanyalaze njagala okubawa amagezi mwenna bannaffe abalina zi power banka muzicharginge, abalina amasimu mugacharginge, n'abalina bino ebikozesebwa okuma amasanyalaze mubiteeketeeke olunaku lw'enkya. Gavumenti yakuno mu butiitizo obungi eyinza okukola ekyo. Njagala obategeeza nti twafunye ne information nti bateekateeka okuggyako emikutu gya internet gyonna. Kale nno naddala abavubuka abamanyi ekyokukola nga bateeko internet mutandikirewo okutakola emitwe. Kubanga tumanyi nti bagenda kulemesa abantu okumperekera, kubanga tumanyi nti genda n'abantu 10 bokka okwewandiisa. Njagala okunga mwenna abawagizi baffe mu Uganda yonna ne bweru wa Uganda, abo abatabeera kumpi mu kibuga, buli omu gy'oli oteekewo ekigujjuko kubanga tekimenya mateeka. Muteekewo okujaguza kuba olunaku lw'enkya lunaku lukulu. Mulage obuwagizi yonna gye muli naddala abo abali mu bitundu ebyesudde okuva ku kibuga. Njagala mpozi n'okumaliriza nga nange nteeka essiira ku butali bwenkanya obw'akakiiko akakola ku by'okulonda. Obutali bwenkanya buno tebwakatandika, obutali bwenkanya buno bubaddewo emyezi n'eziwiiki zonna eziyise. Akakiiko k'ebyokulonda kasirise wakati mu kuzimba essira kuffe ng'amateeka ge bakola ge bayita aga COVID n'amalala nga bagasa kuffe abavuganya mwami Museveni. Mwenna mukirabye nti Museveni agenze n'ennamba nnyingi okusinga ey'abantu abalala, ate ng'olwaleero tetumulaba nga president wabula tumulaba nga candidate. Mulabye nti mwami Museveni ne bw'aba abadde avaayo abadde n'oluseregende lw'emmotoka ne pikipiki mu Lungereza kye bayita procession. Poliisi ebadde ebakuuma bukuumi, teyina yadde gwebogoledde. Twagala akakiiko ek'ebyokulonda kubanga kekalakala balabako okulonda kabeeyo kakangule ku ddoboozi lyako, oba si kyo twongere okukakasa nga bwe tubadde twatandikidde okukakasa nti kalina kyekubiira. Akakiiko k'ebyokulonda kabadde kasirifu nnyo ku nsonga ezo, naye era si kwe katandikidde. Akakiiko k'ebyokulonda akaasirika bwe balumbagana ofiisi yaffe wano nezi ofiisi zaffe zonna okwetoola eggwanga lyonna. Tuli kibiina kya bufuzi ekiwandiise mu mateeka, naye akakiiko k'ebyokulonda akakola ku nsonga z'okulonda bwe kaba akasirika busirisi, ebintu bino nga bigenda mu maaso nga bikolebwa poliisi n'amagye, then kyongera okukakasa eggwanga tikalabika si keeteefuteefu kutegeka kulonda kwa mazima na bwenkanya. Akakiiko k'ebyokulonda ako kasirise wakati mu kutimbula ebipande byaffe nga kino kikolebwa abantu ebiseera ebisinga baba bambadde t-shirts eza mwami Museveni, oluusi nga bakuumibwa poliisi n'amagye. Akakiiko k'ebyokulonda tukasomooza kaveeyo kwogere ku nsonga eno, oba si kyo era tujjako kweyongera okukakasa nti kalina kyekubiira. Ensonga esembayo, akakiiko ak'ebyokulonda ako akakulibwa mwami Byabakama kayanguwa mu ssaawa ezitakusuka 24 okuwaayo ebiwandiiko byange eby'obuyigirize. Emyezi gyekulunguludde nga Bannayuganda babanja okulaba ebiwandiiko by'obuyigirize ebya mwami Museveni byabadde nga yewandisizaako emyaka gyonna. Akakiiko k'ebyokulonda kagaana okuwaayo ebiwandiiko by'obuyigirize bwa mwami Museveni paka olunaku olwaleero, era n'olwaleero babikwese kati tumanyi oba mwami Yoseri tubuhabulwa eryo oba yewandisiza oba Yoweri Kaguta Museveni yewandisiza. Twongera okukasomooza okuvaayo katanye ku nsonga eyo. Maliriza Abannayuganda bannange mwenna nga mbategeeza nti olunaku olwaleero buli myaka 5 amateeka gaffe gagamba omukulembeze oyo abeera mu buyinza ajja kuzzangayo obuyinza eri Bannayuganda. Bannayuganda basalewo ani gwe beesiga n'obuyinza obwo.
njagala obategeeza nti olunaku lwaleero wadde olunaku lw'enkya lukulu naye ate n'olwaleero lukulu kubanga mwami Museveni lwazizaayo obuyinza bw'abannayuganda. Njagala obajjukiza mwena abannayuganda nti olwaleero obuyinza buli mu ngalo zammwe era kiri eri gye muli mmwe ng'abannayuganda obuyinza obwo okubwesiga n'omuntu omulala yenna yenna. Olunaku lw'enkya tugenda kwewandiisa era mulina obuyinza bwonna, mulina eddembe lyonna okusalawo obuyinza bwammwe gye budda kubanga mmwe mulina obuyinza. Temutiisibwatiisibwa, ffe tusimbudde. Mwebale nnyo, mwebale. Not in the umbrella. Yeah, the umbrella is indeed our symbol, and we shall hold it, but we shall not hold it and fly. That will be another planned time when we get that magic. Yeah, mu Luganda kituufu umbrella ke kabonero kaffe era tujja kuba tukute umbrella nga akabonero era tukungeeyo buli omu ayina umbrella kikwate kuba ke kabonero aka National Unity Platform. So oba otukoze bulungi nnyo, oba olaze obuwagizi n'obubaka obeera obwongeddeyo. Yeah, omulala muganda waffe sita wa Uganda atubuuziza ku nsonga poliisi wegambye nti kyagiyitiriddeko. Nange kambuze yabadde enanga yagambye ekyo bw'aba yabadde ye zikiriza nyenyewo omunyenya mugwe. Muganda waffe omu yabuuzizza lwaki ffenna tetwambadde bereti era n'agamba nti alaba omuntu omu yayambadde bereti naye mpozi okumuwabulamu osobola okutunula ku mukono gwaffe ogwa ddyo muganda waffe omulala ayambadde bereti n'abalala bangi nnyo. So kiraga nti tukyayambala enkofiira yaffe n'ebirala byonna byonna tetwambala nkofiira yokka kuba enkofiira eyo ebiseera ebisinga bagiseera ku nyingiza ya Munnayuganda eri wakati w'emitwalo 5 n'emitwalo 2.5. Kati si buli Munnayuganda nti asobola okufuna enkofiira eyo. Ate mwanattu n'abazifuna bannaabwe bazibasaba n'obuzibu bwe basinga okufuna ti poliisi n'abalina okuba nga bakuumaddembe batera ozibawambako. So kubeera nti tuzirina nyingi nnyo twasalawo buli kintu ekimyufu tukikozese. Oba weesibye kawero kamyufu ku mutwe, oyambadde tayi myufu nga nze wano, oba weetaddeko katambaala, oba osibye katambaala ng'aka mukyala Joy Mugisha, oba oyambadde sweta oba tayi myufu ng'eya mukulu Ssenyonyi oba eya mukulu Lewis oba eya mukulu Sewanyana, wonna oba otukiikiridde. Kale nno temwerimitinga. Do not be limited. Everything great is a symbolization of liberation, is a symbolization of resistance. Abalina bereti muzambale teri musango gwe mbamuzizza. Abataziina be baziwambyeko, abazibuziza oba be bazisabye mukozese ekintu kyonna kyonna ekimyufu. Eno revolution teyina kubeera na limitation. So buli kintu ekimyufu kitukiikirira. Omulala yabuuzizza ku butali bwenkanya obwa Electoral Commission obulabirwawo enkokonala era n'abuuza nti bubaka ki bwe tuwa Bannayuganda. Bannayuganda tuze nga tubagamba neera njagala kiddamu bagambe muli ku lwammwe. Essuubi lyammwe temuliteeka mu kakiiko ka byakulonda kuba mukiraba nako kalina kyekubira. Essuubi lyammwe temuliteeka mu poliisi kuba mulabye poliisi erina kyekubira. Temuliteeka mu magye, temuliteeka mu kooti, temuliteeka mu parliament. Essuubi lyammwe liri mu mmwe nga Bannayuganda. Ensonga lwaki tubadde nga tubagamba mwebereremu. Eky'omukisa omulungi nti tulabye ebyokulabirako kuviira ddala ku bakoloni nga batufuga wano Abazungu, okuddira ddala ku mirembe gya apartheid ne bannakyemalira bonna bonna abazze bagwa ebbanga lyonna ne bana baakagwa. Nti oluvannyuma lwa byonna nga bannakyemalira bakozesezza buli kitongole kya gavumenti okwekomera mu buyinza, abantu beebereddemu ne babagoba. Era naffe mission gye tugendako yakugoba munnakyemalira dictator. Kale nno essuubi liri mu ffe, essuubi liri mu mmwe abantu Bannayuganda. I'll say that again in English. Brother Kasim asked that looking at the blatant unfairness of the Electoral Commission, our message has been the same and continues to be the same. Ugandans
You are on your own, we are on our own. In a situation where the dictatorship has taken control of every institution of state, the answer relies with the people, because indeed the power is with the people. Good enough, we have more than enough examples through history, right from colonialism to apartheid to the old and recent dictatorships that have fallen. It has not been out of the goodwill of the institutions, because they have in many ways been taken over. It has been the people. So it is you, the people of Uganda, that will be the answer to this question. And finally, about the planned criminals that the police and other agencies will be planning to plant amongst us, using the same paraphernalia that they robbed from us. We continue to ask all of you Ugandans to look out for these criminals that want to vulgarize our revolution, that want to paint us negative. We know we can deal with them because we outnumber them. Do not fear them. Be confident. And I also want to warn those criminals, my brothers, my sisters, do not be used. I've been there before, and I know how this regime uses people and flushes them down the drain. Do not be used, because you'll be risking your future, you'll be risking yourself. The people of Uganda are oppressed enough, and they will stand up against everything. Kanchogere mu Luganda. Eri abo poliisi n'ebitongole ebirala bibateeseteese okututeekamu, okukyankalanya, okola effujjo, basobole okwonoona erinnya lyaffe n'otulabisa ng'abamenyi b'amateeka. Tumanyi bulungi nti poliisi n'ebitongole ebirala naddala ebikuumaddembe bateeseteese okukozesa ezo enkoofiira, ezo t-shirts n'ebyo ebintu byonna byonna bye bazze babba mu ofiisi zaffe okubyambaza abazzi b'emisango n'abamenyi b'amateeka okwonoona erinnya lyaffe. Njagala okubategeeza abaganda bange nga bwe kibadde bulijjo eno gavumenti ebadde nga ekozesa abavubuka nga mmwe okunyigiriza abanyigirizibwa bannammwe. Njagala okozesa mukisa guno okubalabula nti tukimanyi bulungi nti waliyo eyo banyugunya be baagala okukozesa bajje bayiseemu eggaali okuzoganya, okola effujjo, okumenya amateeka, okubba n'okutta abantu oba n'okutulugunya abantu basobole okwonoona erinnya lyaffe. Mbategeeza nti tubeere we shall wear the victor's crown when the struggle is over. We shall wear the victor's crown.